Mu kaweefube w'okwongera okunyweza enkolagana wakati w'ekitongole kya poliisi n'abantu ba bulijjo, abakungu okuva mu poliisi olunaku olwaleero beetabye mu mmisa eyindidde mu kkanisa ya Wanyange Central United Methodist Church esangibwa e Jinja n'ekigendererwa eky'okwogerako ne bannaddiini naddala ku nsonga z'ebyokwerinda wamu n'okukuuma enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Bano kubaddeko abakulira poliisi mu bitundu bya Busoga East, Kirwa Region ne Busoga North nga ne Minisita wa Public Honorable Wilson Mululi Mukasa abaddeyo, ng'omutume Moses Sali yakulembeddemu okubuulira ng'ono alumiriza abasirikale ba poliisi okutulugunya abantu naddala baba bateeberezebwa okuba abazzi b'emisango, kyokka n'abasaba okumanya nti waliwo mukama waabwe asinga ng'ono ye Katonda. Abantu banenya poliisi okubeera nga bata abantu abasuubira okuzza emisango ate nga tebakola statement ntuufu. Abantu mubakwate bulungi. Abamu bantu abo mulimu abantu abalinako wali okimanyi Mr. Bright Abakungu ba poliisi okuva mu bitongole eby'enjawulo basomesezza abantu ku ngeri gye basobola okukwatamu obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Twetaaga amagezi okutegeera ekituufu ekirala. Another thing, in our job, in our works, we have social media. Yenna abakulu bano gye basinzidde ne balabula abasumba okuba obulindaala ku bawandibaawo abatujju abalumba ekkanisa. Mulaba amakanisa mangi, amakereziya mangi, emizikiti mingi, naye ebikolwa eby'ebyonoonyefu, ebikolwa eby'effujjo byeyongera bungi. Mulina ebikolwa eri bannaffe abeeta sibabaakabayitinga sibaluma nga bamisteriya abeeta bannaddiini mu ddiini ezimu nga bagezaako okutyoboola ebitabo ebitukuvu. Minisita Mululi Mukasa asiimye bannaddiini olw'omulimu gwe bakola okulambika abantu, wabula n'abasaba okwongera okutumbula embeera zaabwe ng'alabudde abavubuka obuteetatala kwetaba mu mivuyo gy'ebyobufuzi naddala mu vaawo mpitewo w'akalulu ka 2026 ke twolekera. Nti enkiiko nga zino zibeerewo entakera kubanga abantu abateesa nababeera kumukumu be basobola okulwanyisa ebizibu amangu, naye abo batateesa ebizibu bibakwata buli omu bimukwatira bwe. Ogenda okutuula tuteese ekiseera kikoze eki kigenze. Affe gwe ogamba gwosobola okutta, oli gwoyagala okutta ye tasobola kutta. Asumani Mukembo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.